Alamusiza abalungi abeekumidde ku Liz 256 buli omu mu bitiibwa bye. Bannange bw'oba obadde tonaba kulaba bu parts obulala gye buli naye kano kaka abato baddiya baveewo n'abalina abaana tokawuliriza ng'abaana we bali. Twakomye ng'omuvubuka ono yali mu kwogera ne taata w'omwana ku ssimu era taata w'omwana yali musanyufu nnyo n'amubuuza nti nno bannange nkuwa eki, nkusasule ssente mmeka, nkuwe buli wiiki oba nsasule mwezi, bannange oyambye mukyala wange nange. Ne mugamba nedda tofaayo tekyetaaga kusasula, bannange abaana balinga bamalayika era nze wemba n'abaana kimala tofaayo. Kyekino ekintu kye yali akoze mu bulamu bwe ne kati kyasanyukira. Bannange taata w'omwana yasanyuka era nanneebaza nnyo. Yamala n'aŋŋamba nti essimu ngikwase mukazi we boogere. Nalaba mukazi we ng'agenda mu kisenge era bye baayogerera eyo saabiwulira. Kye nawulira kyali kimu kyokka nti ŋŋenda kutandika okukola enkya era nze bwe ntyo ne ŋŋenda mu ruumu gye nali nsuubira nti gye ŋŋenda okusula mujjukira ennyumba ya bisenge bisatu eby'okusulamu 2 kati ekisenge ekirala nze kye nayingira nga mmanyi gye ŋŋenda okusula. Ŋŋenda okutuukayo bannange nga wali ebintu byonna, wardrobe, sideboard, entebe, ebintu ebingi nga bya mu nnyumba. Ne ŋŋamba bannange wano sisobola ssulawo, ng'ekola nga sitoowa. Era omuwala ono Jane bwe yava ku ssimu ne mubuuza kati Jane nze ŋŋenda kuyiwawa. Kyava yaŋŋamba nange obwedda nkirowoozaako kubanga kino ekisenge tubadde tetukikozesa, ebyo ebintu ebirimu byonna twabigula nga tugenda biteeka mu nnyumba ennene gye tusuubira osengukiramu. Ne mugamba kale tewali buzibu, wemba mulina omufaliso ogwokubiri gumpe, nze wano kyangu nnyo okucreatinga ka space kasita omufaliso guba gujjaawo ne neebakaawo. Naŋŋamba sha kale sisobola kukkiriza kwebaka ku ttaka. Ne mugamba kale it is okay, bwe kiba kinaakuyisa bubi nja kwebaka mu sofa nze ndyoke nakyo. Nze gwaliko nali nsobola okusavaivinga mu mbeera yonna. Naŋŋamba nedda baaba ogenda kujja olabe buno obuliri. Nampita era nankwata ku mukono nantwala mu kisenge kyabwe. Naŋŋamba kino ekitanda kyolooza tekitumala abantu 2, ng'ekitanda kyali 6x6 nga baby wine akatanda akalala awo emabbali. Naŋŋamba nti omwana ajja kwebaka wano, ffe tuyinza okwebaka wano 2 mu kitanda kino. Ne mubuuza Jane oli shuwa ku kintu ky'oŋŋamba? Neebuuzisa naye nga ku mutima ŋŋamba nti omuzigo gwolekedde okusemberera omuliro. Anva nziramu n'agamba naawe ebintu ebiri simpa ate tobifuula by'amaanyi nnyo. Nze mu mutima gwange nali neeraliikiridde kubanga nze nsula bwereere era nagamba nti ono omuwala agenda kitwala atya. Though yali yandabako nga nsuze bwereere wa sisita wange naye siri sure oba yakimanya nti bwentyo bwe mbeera buli lunaku. Era bwe yandaba nga obwongo tisibuteredde bulungi naŋŋamba ng'otunula ng'atidde nnyo. Tofaayo, teri kigenda kutuukawo wakati waffe. Simanyi oba okimanyi? Yanva nziramu n'ambuuza eki. Ne mugamba nti nze nsula bwereere, sambala ngoye nga ŋŋenda kwebaka. N'aseka naŋŋamba okikakasa naye tofaayo, njagala ofeeling free, feel at home, wano watwale nti nawo waka. Era bwe yamala okwogera ebyo n'agenda afumbe ekyemisana. Bwe twamaliriza ne tulaba bu movies ne tuzannyako ne ku ludo. Zawera ssaawa 3:15 omwana n'agenda ne yeebaka kubanga olunaku lwonna yalumala azannya. Ko Jane n'aŋŋamba agenda kwebaka ekiro kiramba tagenda kuddamu zookuka. Siyinza kikkiriza nti emisana teyeebaseeko. Twali ekyeggulo then Jane n'agenda okunaaba. Bwe yamaliriza n'agenda mbulira okwebaka kubanga enkya yali alina okugenda okukola. Nze nali njagala kulaba akamuvi kange ka 24 naye ne ŋŋamba nja kalaba enkya. Ng'agenze ne ŋŋenda ne naaba nange ne njolekera ekisenge. Bannange kyambuukako nasanga Jane ali bwereere ng'ali ku ssimu anyogootola nga teyeebase. Ne mugamba nti ogenda kwebaka bwereere? Ky'ogamba ffenna tugenda kwebaka bwereere? Naŋŋamba ye. Enva namubuuza kati ggwe lwaki ate weebaka bwereere? Naŋŋamba nti njagala kibeere feya
and even ffenna tubeere mu buliri nga tuli bwereere. Buliri buno nga tetunnaba kwebaka ne tutandika ekibooziboozi. Jane kyava mbuuza nti lwasemba ddi okuzina omuwala? Neewuunya ebibuuzo bino byambuuza nga ndi bwereere omwana ono ali ku ki? Naye namugamba nti just yesterday bwe nabadde ngenda kuzina omuntu ng'era feelings zange zonna ziri waggulu naye saasobodde. Nangamba era yesterday nabadde naawe naye tewali kyabaddewo. Emboozi yagenda mu maaso ng'obwongo bwange nze butandise okulowooza nti waliwo ekigenda okugenda mu maaso wakati wange n'ono omuwala kubanga emibiri gyaffe gyali giri almost wamu. Ava ngamba nti nina ekizibu kimu nti bwe mba neebase n'omuntu okugulu kwange nkumuteekako waggulu neebaka bubi era nkimanyi naye ngenda kutrayinga nnyo okulaba bambi nga sikumalaako mirembe. Munnange essaawa ne zituuka ne twekako okwebaka. Sisobola gamba nti twebaka kubanga otulo twagaana. Nali ndowooza ku mmana y'ono omuwala naye nali nina okwegumya mpaka ku makya. Otulo twali tuyagala okuntwala ne mpulira omuwala ono nga ayogera erinnya lyange ampita mu mpolampola. Mwoyo mutuukirivu n'aŋŋamba nti mbwaggwe togeza n'oyogera ekigambo kyonna. Omuwala n'addamu n'ampita mu kaloboozi akasendeekerevu era n'ensirika. Nali nina okuakitinga nti ndi mu tulo otw'amaanyi nteekewo ekibeerabeera. Natandika okufuluuta. Yaleeta omukono gwe n'akuteeka ku lubuto lwange n'antandika okuromansinga olubuto lwange. Yalinga ngamba tandika okufuluuta nnyo bannange ne ntandika okufuluuta. Kino kyawa omuwala ono endowooza nti ndabika neebase era omukono gwe yaguserengesa mpaka n'akwata omukira gwange n'atandika nagwo gumasaajinga. Kino kyakuba wala embange asisimuse naye nenzirawo neneebaka n'okufuluuta. Ono Jane ye yagenda mu maaso katoolo nga amasaajinga omukira gwange okuva wansi waggulu wansi bw'atyo bannange ng'olwo omukira gwange gukaluba nga ndono nange ntandise okufuna bumeseji ku bwongo bwange waya zange zitandise okuconnectinga. Nawulira eddoboozi nga muwala ono lyakola nga asiza mu kamwa ke. Muliro mu mukira gwange bannange gweyongera ng'ono omuwala naye bw'agenda mu maaso okumasaajinga omukira gwange. Natandika okuwulira nga omuwala ono alinga naye eyeemazisa. Omukono gwe ogwa left yali agutadde mu mmana ye ng'omukono gwa right gwo gumasaajinga omukira gwange. Bannange emisuwa gyeyongera okwereega ku mukira gwange. Jane yagenda mu maaso ng'awoomerwa ekikolwa kino kye yali akola. Okuwulira ng'alina ebintu by'atadde ku mukira gwange gaalinga mazzi n'atandika era okumasaajinga ng'akozesa omukono gwe. Bannange nagenda okuwulira ng'atandise ne ku bugere bwange nga nze nno mpulira nfa naye ate nga nina okupretendinga nti neebase saagala kuteekawo mbeera. Bannange nze mu mazima namala. Nze lwe lwali omulundi gwange ogusooka okumala ng'omuntu akozesezza mikono gye gyokka ng'omukira tagutadde mu kamwa ke. Mpola yanyiga omukira gwange amazzi gaveeyo. Bannange nali nfa lwakwekaza. Essaawa ezo obusuwa bwonna obuli mu mubiri gwange obw'okuzina bwali bumaze okukyankalana nga mpulira omukira njagala nguyingize mu mmana naye nga nina okwekaza era siibalimbe sirina kye nakola. Nayongera pretendinga mpaka omuwala ono bwe yeemazisa n'akyuka ne yeebaka. Kati nno obudde bwakya ku ssaawa 12 ez'okumakya. Omuwala ono ye yasooka okuzuukuka. Jjukira nze nsula bwereere era ekindeetera okusula obwereere nga njagala omukira gwange gubeere free gufune ka fresh air ako ekiro kyonna. Ate ebiseera ebisinga era seebikka. Kati omuwala ono yazuukuka n'ansanga nga seebisse omukira gwange nga guyimiridde. N'angamba bannange muvubuka gwe Mukama nga yakuwa ekisolo. Nawulira ng'ayogera bino yabyogera nga gezaako kumbuuka agende yeetegeke agende ku mulimu kubanga baali bamwagala ssaawa emu kitundu.
bw'aba aluddewo alina kubaayo ku mulimu ku ssaawa 1:45 naye mu butuufu waliyo omukira ogukusikiriza for sure nga tosobola gwerekereza kati gwe mukira gwange era bw'atyo nze bwe nali nsuubira si kye yakola nali musuubira kudduka anaabe yeetegeke agende ku mulimu wabula yasituka n'antunuulira omukira n'aŋŋamba naye bannange mwana gwe lwaki toyagala kwebika yabyogera bino nga bw'asika blanket okumpika ebigere nze bwe kituuka okupretendinga neebase nnyinza okufuluuta n'olowooza nti mmaze wiiki nnamba nga seebaka bannange omuwala ono yakwata era omukira gwange n'atandika ogunyenyanyeenya nga gear liver nga bw'aŋŋamba nti gwe ampita erinnya kyemmanyi essaawa zino mpulira toyinza kubanga bwebase enva ngugumuka ne mugamba yes honey yabyogera bino ng'era omukira gwange agukutte mu ngalo ava ŋŋamba wabula simanyi mazima ddala bwe mba naasobola okwekontrolinga ennaku z'onoomala wano kubanga omukira gulabika bulungi ate gunene bulungi abikwate eno atandise era okuddamu okuromansinga omukira gwange ne kyenva mugamba naye nafunye ekirooto nga tuli kwezina ku makya okamanya ak'okumakya kyabadde kirooto oba tekyabadde kirooto bino nabyogera omuwala ono kyamuleetera okwongera okuromansinga n'okukyankalanya omukira gwange bannange omukira gwange gwali gwezira ngalo za mukyala yenna jjukira nti omukira gwange olwedde gwali gwereeze bino ebyokumakya eby'abasajja bye tuyitamu kati ate omuwala ono ali gumuromansinga n'emikono gye kwegamba gwabula asala gwali gukalubye ava omuwala ono aŋŋamba nti siyinza kunnyonnyola lwaki ekiro kyange kyabadde kiro kirungi era nkyenyumirizaamu kyokka nga tewali kyagenze mu maaso bino yabyogera nga omutwe gwa aguleeta kumpi n'omukira gwange bannange yatandika okunuuna omukira ku makyago jjukira yali ali bwereere ng'ayimiridde right beside me bannange nga sisobola kulekeraawo kutunuulira manaye gye yakomodde obuwomi bwali bunzita nnyo era mpola nakwata omukono gwange ne ntandika oromansinga emmana ye kale nali sisobola kufa nzekka bwentyo namusika ku buliri kwata eno nga mu kiwato bwentyo ne muleeta mpaka ku buliri ne mukola ka style nze nkeyitira mpankuwe style abeera waggulu nga anuuna omukira gwange nga nange bwe ndi mu kunuuna emmana ye eyali agenda ku mulimu olowooza teyabyerabira bannange omwana yagenda mu maaso nga nnuuna nga nange bwe munuuna emmana wabula omwana ono yakikola nze teri muwala yenna eyali annuunye mukira nga mwana ono bwe yakikola gonna omukira yagubulizaayo mu kamwa nali nguwulira gonna nga gubuliddeyo nga mpulira obwomi obutagambika nange bwe ntyo nagenda mu maaso nga mukube olugalo mu mana ye yali etandise okutobereza bwe ntyo ate ne mmala ne ntandika omuzina naye nga muzinisa mu lulimi you guys omuntu akuzinisa olulimi mulalamuko kubanga olulimi lwanjawulo nnyo n'omukira tebikwatagana nze nga natandise okuzina omukazi nga muzinisa lulimi toleeta mukira ate era kyanjawulo nnyo n'okukomba emmana bannange omwala yatandika okukankana buli olulimi lwange bwe lwagendanga ku kajanjaalo bannange wamulabanga ng'atabuse bannange olulimi lulala kubanga olulimi lutuuka mu buli nsonda yonna omukira gwe tusobola tuukamu waliwo bwe twatuuka nga nakyala enfuli zitujja nga mpulira n'akajanjaalo nako nga kalina engeri gye katujjamu bannange enfuli n'enzirumako kko n'amannyo gange omuwala n'atandika okusikina ng'embuzi eri ku hit oba eyagala ozinibwa era nze neezira kuwulira mukazi yenna ng'ayina eddoboozi erimuvaamu nga lyanjawulo n'amaloboozi ge nali mpulidde awo mmanya nti tonnaba kutuusa kusammula kati awo engalo yange eya wakati eba erina okuvaayo ekole omulimu gwayo bannange omuwala namukuba engalo nga nkozesa bukodyo era ng'eno naye waakomba omukiro gwange yagenda mu maaso ng'asikina bannange
kano kaali mpankuwe kasupiidi ke nakozesa nga mukubo engalo bannange ngali njagala asamule omwana yasikina bannange ate mu ddoboozi ery'amaanyi eryazuukusa omwana n'alyoka akubba omulango ogw'amaanyi. Ffenna twalina okusooka ne tupoozinga kye twali tukola mu mutima ne ŋŋamba musiru gwe lekeraawo. Fembi twasigala nga tuli ku poozi olwo nno ssaawa nga ziri 1:48. Amazima gali nti Jeeni yali ayagala kuwulira ku mukira gwange omunene ng'olwo tuli ku poozi tutunuulira omwana nga teri agenda muggyawo ffenna tuli ku poozi naye munnange buli omu yamanye ebintu bye era omuwala ono teyafaayo ku mwana. Omwana yakaaba mpola mpola yalaba nga teri agenda mukimayo ku buliri bwe n'addamu ne yeebaka. Kyatutwalira eddakiika nga 12 ffenna nga tuli ku poozi. Omwana bwe yaddamu ne yeebaka ng'olwo nno ssaawa ziweze 2. Mukama nange ebyogenda ku mulimu by'omuwala ono Jeeni nali nabyerabidde dda nga tebindiimu naye olaba naye nnini mulimu yali abyerabidde. Olwo nze nkole ntya? Era bwe tutyo yaŋŋamba nti nze nakitegedde omwana oyo abadde yeekanze bwera kyova olaba sagenze namunonayo ku buliri nabadde nkimanya alina okuddawo okwebaka. Omuwala yakomawo ku mukira gwange n'atandika okugunuuna. Jjukira bwe twali twakomye akaseera ako akazibu twalinga ku muvi. Tekyatutwalira ddakiika nnyingi kuddamu ffenna feelings okomawo. Bannange omuwala emmana ye yali etobye. Nze nagenda mu maaso nga muzinisa olulimi lwange era kyampanga essanyu buli bwe namulabanga nga yeenyogootola nga anyeenya ku mubiri gwange. Bannange simanyi oba biki ebyamuvaamu, simanyi oba gwe bayita okusammula oba nkiyite mannya malala. Omubisi gw'enjuki gwava mu dokasi, amazzi amayitirivu nga gayiika buyiisi. Nasammula bannange nze kiri sisobola na kinnyonnyola ne kivaayo bulungi ngonna ne ganjijula mu kifuba naye ffenna tetwabifaako ebyo era bwe ntyo namukyusa n'antunuulira era bw'atyo yaleeta emimwa gye direct ku mimwa gyange n'atandika okunnywegera. Nali neebase wansi ng'ekisolo kyange kyonna kyereeze waggulu ng'omulongooti. Okunywegera kuli kwali kulungi. Bannange Jeeni yalina ebintu ebyenjawulo. Ndi munywegezi mulungi nnyo era bwe ntyo namutandika omunywegera ku mugongo gwe buli wamu nga bwe ntambuza ebintu byange. Omukira gwange gwatandika okukoonanga ku kabina ke. Bannange nga naye bwakanyeenya bw'ati kano ke bayita konkoonyo era bambi kakonkonya omukira gwange naye teri kintu kyansanyusa nakumeekinga kikolwa kye twali tukola so fun and enjoyable nga mazzi agali ku kifuba kyange kati ng'ate amabeere ge nago gatandise okufuuka slippery nga gaseerera. Bannange kiri ekikolwa kyannyumira. Amabeere gaagenda mu maaso nga tambula ku kifuba kyange kiri kyali waawo ng'eno omukira gwange bugongera increasinga oba okuba omunene n'okuguma buli ddakiika buli ssaawa. Omwana ono yanneewuunyisa kubanga nali njagala nze mukyuse then muteeke omukira mu mana tulabe ekiddako. Teyanninda bw'atyo yakwata omukira gwange n'aguteeka mu mana ye kennyini. Bannange mana yali ebuguma ng'omukira guwulira nti guyingidde omuliro naye ng'ate guli comfortable nga guwulira gutuuse. Bannange omwana yatandika okunzina nindyoka njujukira nti nno tetwekebeza ku musaayi yadde. Anti abasajja tumala gazinaazina bwe tuyima tetujjukira bya musaayi. Kati awo kye naliko naye nali nina okuakitinga ng'omuntu omukulu mpola mpola nga saagala muwala ono ategeere ekikolwa kigenda mu maaso nti nina kyentidde. N'enjigyayo omukira gwange mu mana ye ne munywegera aleme kubaako byayogera. Bambi emimwa gye gyali gigonda nga bwe nagambye nga kinyuma okunywegera ng'ate bwe muteekayo bwe ntyo emikono bannange akagalo kange bannange nga konna kavaayo katobye. Omwana yalina bambi ku mazzi saalekera awo munywegera.
omutwe gwange ne ngutambuza bwe nti ne mu mabeere ne ntandika okunuuna amabeere eno bwe mufokota engalo bannange ate sitaana alina effujjo nali ate esoloza sikyankalanye ng'ate omukira gwange saagala guzzaayo mu mana naye ate obwongo ne bumala ne bujja simanyi oba ekibuuzo kyajja kitya kyenva mubuuza nti oba ssaawa ziri mmeka bannange gwe okimanyi nti nina ogenda ku mulimu ajja yabyogera bino nga waakanula amaaso bannange ho byeyogeza kyokka mu bwongo nga nkimanyi nti nze nabireese twatunula ku ssaawa nga ssaawa ziri 2:5 kyokka yali alina okutuuka ku mulimu ku ssaawa 1:42 twali tulina okulekeraawo buli kimu kye tukola then omuwala ave mu buliri nga yeetegeke era yabubuukamu apapa nva mugamba nti kuba yessimu obagambe ntojja naŋŋamba nedda kamale gagenda bino abyogera nga bwa papa okugenda mu wardrobe okunoonya olugoye lwagenda okwambala bw'atyo yayambala n'adduka siyinza balimba teyanaaba okukwata obudde oba yali akwata ki ng'era bwali bwamulesa edda bw'atyo n'afuna booda n'agenda ku mulimu nze nasigala bwe nti mu buliri nga mpujjadde omukira gwange gwali gwazzeeyo dda mu nnomo era bwe namaliriza ne nzuukuka ne nange ntegeke ne nfumba caayi awo ne nsiimuula ne nfumba obuugi bw'omwana ne njoza ku bintu ebyali biddugala era nali naakamaliriza bino byonna nagenda okuwulira omwana ng'azuukuse akola kasaawundi ng'atandise okukaaba ayagala ka attensioni kozi yali tasobola kwejja mu butanda ke kweteeka wansi era bwe ntyo namusanga ayimiridde mu katanda ke yali yansiima era bwe yannengera n'atandika okusimayiringa of course nange ne ntandika okuzannya buju 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 naye mumbuuza by'amazuuka sijja balimba tetusaagajjaako nze najjayo mwana ne muzza mu ddiiro awo ssaawa awo zaali ziweze essaawa 5:20 ne ntandika omuliisa bambi omwana yali anjagadde era yalya bulungi teyansumbuwa namuliisa nga nange bwe ndi kunywa kacaayi kange bannange tuba tukyali awo ate ne ndaba Jenny ng'azze n'akaveera bannange nga yenna ataddeko feesi yennaku ng'alaga nti ali disappointed tunaatandikira awo bannange mubeere bulungi mweraba omukama abankuumire tugenda kuddamu okusinkana mu kapaati 4 tulabe ate ekyagenda mu maaso okwezina kwabanga kwezina taata mushuwa gw'olowooza ki omukama abankuumire